Sweet banana okuva wa Dr. Jose Chameleon onako lwaleero tuganye nti akedde kunyiiga nnyo akedde kusiiwuuka mpisa olwaleero obudde badde bwakumakya bwenzidde okukola akatambiroza kamaze n'okubeera nti katambudde kyemmanyi neyo yonna bitundu byamwe mukafunye omukulu n'akutowa boda n'amuba kiboko. By the way ngenze ndaba wano mu Uganda abantu bamu batambula n'emiggo mu mmotoka zaabwe. Kale oyinza okugamba nti olw'ebyekwerinda nti abantu ennaku zino bayisa muneyisa enzibu omuli ayinza okukusalako mu mmotoka n'ojja embookoyo n'omukuba nga weerwanako naye ndowooza katukizudde embooko zino olowooza ziba zakukangavvula bannayuganda bannaabwe. Kamire wa boda amukolobodde abadde nkuyita kugwa mu mmotoka akukolobola Naava munayenze ndabye nnyo abantu abavuga ebidduka emmotoka n'ababoda buli omu takwatagana na munne kyokka nga bonna baabidduka naddala babeera mu mmotoka bajereganya babala tibina magezi naye nga nabo tulabye nnyo emmotoka nnyingi nga zikoze obubenje mmotoka n'ogisimbula naye gaana okusiba n'otomera bantu naye bagani totegeera nkati nabo bambi basanga ebizibu ng'ebyoluusi naye olwaleero Kamiri akutte kiboko n'afuluma emmotoka ye n'akuba wa boda ekisoose okunyiiza mu byonna ababoda abalala nga mutunula ko nga baddewo stage ndabyewo boda eziweranga 5 nga mutunula bakuba wa boda munammwe. Kati Uganda waliwo ekintu kye tugenze tuzimba eri omuntu atakwatibwako mmwe bennyini ne mumwezimbira nti oyo takwatwako waddembe okukola kyayagala ate naffe Katonda bawadde ku mannya ne tutagakozesa bulungi oba basobodde okuba nti atuusako offices zezimu ne tatusobola kukozesa bulungi mu kisoogo kibanga bw'onooba n'akaana watojjola egulonadde nkyogerako nga bwe mutuuka okulya gweliisa fooko gwe toliisa omwana oyo bw'omugulumiza bw'ataba ng'alina enneema ya kojja wange kiri mu tujja ŋŋambi oba ng'afuna okufuuyirirwa okuva ewa Katonda ayinza okukula ng'alowooza wa kitalo nnyo so ng'ate nze nandirowoozezza omuntu akolagana n'abanene omuntu asobola okuyingira buli office ate yandiyisiza obulungi n'aba kubanga byonna abisobola n'abanga ebimu abireka n'abiyitako mu mbeera ng'eyo ze tekinsanyusizza Kamiri kyakoze olunaku olwaleero vaayo ku bwa boda kibooko nno zennyini ate n'ababoda namu ne batavaayo kukwata muntu oyo naye waliwo gwe mbadde mpulira mu background ng'amugamba akukutomeddeko akonyeeko biki ebintu bwe bityo so ndowooza kyekiseera bannayuganda mulekerawo okugulumiza abantu abamu bwe mubagulumiza tebamanyi we balina kukoma oli ajja n'ayitawo nze gondi nze ononsibira wa emmotoka yiyo emmotoka baagimpa naye ompe ayiya emmotoka yaffe gye bakolodde naye omukisa omanyi abantu bawa Katonda beewawo omukisa gwabwe nga bamuwa naye bwe weeyisiza otya waliwo embeera eyeetaagamu obuntu bulamu nogaddala nga nze gye nabadde nkyogerako nnyo nti oluusi ne gana amannya ge tufuna oba etutumu twetaaga toddukozesa liba ekyokulabirako eri abalala olyagala naye bambi gundi tasobola kukola kino gundi bwe yandikolobodde mu butuufu n'ovaamu mwana lwaki onkolobodde nsaba kunsonyiwa muzeeyi n'otambula abantu bandivuddewo nga bagamba beewuunya bambi omusajja talina ttaba kale oyobola basobola n'okukwata n'akusiba oyobola basobola abaana ne bakanyama naye ate bw'ovaayo n'okola kye bakusuubiramu oba tokoze kwegamba ngambe tokoze mawulire oba obyonoonye ntera ogamba abantu abalina ku ssente nti togenda ngoziza jjajamyo ziraga abantu leka bakwezuulire nti olina naye bwe togenda nga bwemulisa nina kati ntambula nga zirina nkolola nga zirina tegaba mawulire gwe sirika live a simple life babantu bakwezuulire nti olinamu akawogo kati ensonga ya Kamiri nze nsaba bannayuganda ffenna bw'oba olina erinnya olinamu kawogo tukkirize nti ensobi zibaawo naye nga tutuuse mu nsi omuntu akola kyayagala juuza omuwala yakuba munne onajjayo kibooka akuba naye ne abasajja balaba basajja banne bwe mutaaveeyo okugunjula bantu bano tugenda tambulira mu mbeera eyo ng'akusanga neewo munju n'akugjayo lakuba kibooko kubanga ye obuyinza abulina ye abula byabulina ogenda musibira ogenda muteekawa kati nammwe mulina okwerwanako ebimu sigamye nti mutwalire amateeka mu ngalo mwani mukutale musiba emiguwa ne mutuuza ku piki emu n'amala okufukamira n'abeetondera kubanga si kyekibonerezo si alina okubonereza let's assume nti ddala bagikolobodde lwaki takutte owa boda n'amutwala ku poliisi nti onkolobodde n'amukwata paka ku poliisi ono n'atereeza we bakolobodde gana okugyayo kibooko n'okuba tutambulira ku madagala tulina ebizibu byaffe bitutawaanya kankome wano.